National Drug Authority okukinga amakoro agarimu Uzima Chicken Factory na Quantum Foods Uganda kwizireho bwanyuma yo kushangwa ngo batwire no bakuse embazi eri kwejunisibwa omu bihenda biragiro. Drug Authority bakikozesa abakesi baakyo kyakoze bukwekweto mu bitundu byesete mukono ne Kabwe Kanyanya Kampala era nekigalako factories biri ya Uzima Chicken Factory ni Quantum Foods Uganda era nikikwata abakozi ba factory ezo basatu nga walimu ne manager ne veterinary officers baabwe era nitukwata ne vaccines n'ebyuma byabadde bakozesa okutereka vaccines ezo balibwamu obukadde bwa Uganda obwera 10 bana betukute bali kuwandega police era fayiro yaabwe tuli mu kugitereeza tusindikiwa sawaweza wa government tunabakora koto. Abakwasirwe harimu Respect Koza, manager wa operations ahari Quantum Foods Uganda, Muregete Antene orukora nka manager wa production na Win Kobsinje veterinary officer ahari Uzima Chicken Factory. Aba bakwasirwe n'embazi n'ebindi bikoresho biri kubarwa miliyoni 100 kandi hati bakumirwa ha polisi ya Wandege ya omuri Kampala. Authority kubiriza obona abali mu business zo kuyingiza edagala mu ggwanga goberera emitendero egiriwo gyo kuyingiza edagala mu ggwanga baba nti Abannayuganda bafuna edagala erikirizibwa ku katale ekitongole kya National Drug Authority. Era tukubiriza Abannayuganda okwegendereza abakulukisa edagala kubanga basinga okutambuza edagala erijingirire n'eryo liba repackaging nga limaze waawo. Hona National Drug Authority bakorisa kirako kwehanangiriza abakora emirimo erimu embazi okukuratira amateeka okwehara okukwatwa. Gashakwa na Good Fatuma.